Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Maganjo mu Kawempe munnaabwe abadde akedde okwasa amayinja mu kirombe bw'asangiddwa ng'afudde. Omugenzi nga y'entulume Eria kigambibwa okuba nti abadde n'obulwadde obumutawaanya obuteeberezebwa okuba nga bwe bwamuviiriddeko okusirituka n'agwa mu kidiba ekibaddemu amazzi amala akuba omutwe ku mayinja. Abantu basanze akaseera akazibu okunnyulula omugenzi mu mazzi era nga wano bayise poliisi y'omu kitundu nga nayo embeera egiyinze n'ekubira enzimyamwoto ezze ne lubbira. Ssentebe w'ekitundu kino Haji Jaberi Musoke alaze okunyolwa olw'okufa kw'omutuuze ono ng'era ategeezezza nti bagenda kwogera ne nannyini kifo kino okulaba ng'emirimu egikolwayo giyimirizibwa olw'okufuuka akattiro. Kitalo nnyo okufiirwa omwana waffe ono kirombe kino. Abaana bano babadde bagezaako okufunaafunamu mu ssente bono nga bakuba amayinja ago okuba tewabadde emirimu mirala. Ate nannyini kifo kino yafa baamuyita nga Kiyonga yali nannyini kyo n'afa. Ate obwana buno bwasigalamu nga bwana buto okuba amayinja okula butya ne bufunamu ssente. Tubannyonnyole tubagale nti ekirombe kino kituuse okuggalwawo nankubadde baana bafunamu ku ssente naye kati kyabulabe. Abatuuze ab'enjawulo boogedde ku mbeera eno. Omwana wange, ntulume wange, mugwana gwange balese katapira olunaku lugamba nituuka wano ssaawa 10 kubagga amazima gali nti olutuuse bwe bati nze mbadde nzikayo nga ndaba wawanvu ne mbagamba mukubira abasirikale bwe bakubye babadde balina kujja nakuligera. Bagezeeko okuba nti tukubiriza abantu singa enkuba ebanga etonnye abantu beewala ebintu nga bino okusiga basimira amayinja ebirombe basooke babyesonyiwe enkuba emala okkakkana. Ennaku zino enkuba ebadde etonnya kiraba ekirombe nga kirimu amazzi, so tusaba era kyokula tugenda tukubiriza abatuuze baffe babe nti beesonyiwa ebirombe mu kaseera kano. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.